Ekyawunyisa bannayuganda abamu tebamanyi nsonga lwaki twazuula amafuta mu Uganda naye temusobola kuteekebwamu billions za ssente. Already shuwaddiru y'amafuta tugirina, enzigi tuzifunye, naye tebasobola kuzimba fuel refinery mu Uganda. Wabula ne bazikwata ne bazifulumya emitalamayanja ne bateekako okuba abantu amataka gaabwe ne bakola batya basengula abantu bayiseewo pipe ezifulumya amafuta naye nga bafaaki mu byonna. Sente zokka zokka ezaakozesebwa okusasula amataka okola batya okufulumya pipe okugenda emitalamayanja. Struggle gye bayiseemu. Lwaki tebakuŋŋanyiza lumu ssente zimba refinery mu Uganda? Omanyi lwaki? Omanyi lwaki? Gwe kyokka ebyuma tebisobola kujja mu Uganda, ebya refinery bisobola gendeyo mu baneiba baffe. Gye mutasobola kutuuka kwebuuza accountability y'amafuta ga ggwanga. Nkugambye Uganda kyanjawulo. Uganda government mbantegeeza Museveni government oba Museveni family. Tekiringa constitution wegamba nti government are the people of Uganda. No. Kati teweewuunya kubanga n'amafuta gennyini ge tuzudde tetugenda kenderezebwako ku bbeeyi gye tugagula 15,000. No. Wano ku ddungu olaba wano Dubai ne wana Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Omanyi sente mmeka zigula amafuta? Riyal emu n'ekitundu the nusu 15,000 olw'e Uganda, 15,000 olw'e Uganda lwe bagula lita namba wano mu ddungu. E Uganda tugazudde gajja kulinya gatuuke ne ku mutwalo. Kyokka ate kyewuunyisa amafuta g'oku ddungu wano tegatta yingini kubanga bafuna kalika pure first class. Tekatta yingini za motoka. Kyovula emotoka yawa nesobola okubanga nkadde nga yadda naye nga yingini ekyalinamu. E Uganda oleeta emotoka yo nga mpya amafuta ne gagitta. Tufuna anti ga third grade. Tufuna ga third world country. Muna Uganda ekyo takimanyi. Yamanyi kimu kulya kwebaka. Tebitukwatako bafuge. Ulire endowooza y'ekisiru ng'eyo. Nga gwe tokimanyi nti abo abali mu ntebe waggulu be badefininga sente mmeka z'ogula sukaali. Y'ensonga lwaki tosobola kugulira maama wo sukaali kubanga wa bbeeyi. Bw'abeera ow'ebbeeyi tosobola kumwafoodinga. Singa kiro ebadde ku nnusu 15,000 walisobodde okugulira maama wo kiro 5 ne zibeerawo. Naye kyekifuula sukaali ow'ebbeeyi ng'ate ebikajjo tubirima mu Uganda. Tetubijja bweru. Kyekimufuula ow'ebbeeyi nga n'ebyuma byennyini ebimukola biri mu Uganda. Muzannya n'okuzannya. Bw'omanyi lwaki region ezisinga okulima coffee si ze ezazimbiddwamu ekiwuma ekyagenda okubeera ekyongerako omutindo? That is also political strategy. Divide and rule. Omanyi butya bwekola? Ffe kennyini k'Abaganda, Abasoga, Abagisu, mwe abalima ekintu ekyo bwe bazimba eri gye twaliyise nga refinery oba egenda okwongerako omutindo ekyuma, ffe kennyini tugenda tandika okubagana ne bali lwaki bakizimbye eri. It is also a divide and rule strategy. Bw'atyo bwazzenga akola naye kati guno omulembe twetaaga okusoma tukimanye. Tetugenda kukoma kulima mmwanyi kubanga emyaka balina mitono. Nkugambye it may not be this year, it may not be next year, naye tetugenda kufa kuggwaawo nga bano bakyali tebavudde mu buyinza. Like it or not, our generation is the next generation in power. Oba go supporting Museveni oba omukola otya, lazima emyaka gye giweddeko agenda kufa osigale n'ekisupporting kyo. Ate nga tewaliiwo mu bali mu pate ye bagenda kusobola kumanaginga kifo ekyo. Teri. Ekyo kyoyinza
omuntu gwo wennyini bw'ofulumako n'emitala w'amayanja n'osigala ng'olina stupidity mind yo nti eggwanga likyasobola okutereera oluvannyuma lw'okubanga libadde omuntu abadde muyinza emyaka 4 gwe ng'olowooza akyasobola okuteeka eddagala mu ddwaliro eritabaddemu mu myaka 4 then you have a problem, weetaaga brainico surgery. Omuntu essaawa zino okubanga afuze emyaka 4 ng'okyasuubiza abantu enguudo gwe n'omukkiririzaamu you have a problem. We Busaabala tugenda bazimbira oluguudo for 40 years. Busaabala teri wala na Kampala. Busaabala road eri wala ne Kampala. Komanje kitegeeza okubanga oluguudo lw'Ekibuye we bati bakyaluyisaamu for 40 years. Olugenda Entebbe road nga lufaanana lutyo 40 years. Embeewunya n'okubeewuunya abantu abamu abasupporting ekibiina ekyo. You have a problem, you people. Simbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza. Mwebale nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mikwano gyange abali emitala w'amayanja, abali Qatar, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Oman, abali Qatar, abali mu US, abali mu UK, nammwe abali mu South Africa, nammwe abali ku muliraano Kenya, mbanirizaako mwebale mulimu gw'amaanyi ogw'omukolo ogw'obutaweera okubanga mutuwuliriza, omulayikinga, omusubscribinga, omusharinga. Wabula gwe atannaba kubanga otwegattako nga wandiyagadde otwegattako, nkubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, osobole okubanga ofollowinga buli kye tukola. Naggamba nti okona ku kigambo subscribe teweerabirangako na mukadde kekakuyambako okukuleetera notification message, okukuleetera information singa wabeerawo information gye tuba tutadde ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Mikwano gyange mmwe abali abampuliriza, mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo ogw'obutaweera. Ngenda mu maaso n'okutegeeza abantu mwena abaagala okulanga ne Yugi Updates TV. Ennamba y'essimu eya WhatsApp kweri eyo gye tubateereddeko gy'oba oyitako osobole okuba nga ocommunicatinga naffe, tujja kubeera nga tukufuna ddala bulungi nnyo, osobole okulanga bizinensi yo, nawe okuba bizinensi yo abantu mu maaso esobole okuba nga emanyikibwa gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ng'abalala muzze mu kikola n'abalala tubakubiriza mugende maaso n'okulanga naffe. Tubaagala nnyo mikwano gyaffe era tubategeeza nti mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.